Abakozi ku Sapporo Kagwa Schools bali mu nnaku ya kitalo ddala oluvannyuma lw'okufa kwa mukozi munnaabwe amanyiddwa nga Mary Bukirwa ng'oyo abadde musomesa ku ssomero eri wabula ng'ate ekyennaku yafudde ne muwala we oyo mu kifaananyi nga bw'olengera. Ababiri bano babadde ku boodabooda ku makya ku Wakaliga Road. Awo nno emmotoka we yavudde neeba ng'ate ebasaabalira ku boodabooda kwe babadde okukakkana nga bambi bavudde mu bulamu bw'ensi eno. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Mungu agumya abenju ate namwe abawumuze mirembe. Musibye muti abalungi abeekumire ku pije kansuubire nti muli bulungi. Omanyi si byangu naye ate sometimes obeera n'essuubi nti bijja kuba byangu. Mu ngeri y'emu enakwewutikidde abatuuze b'omu zooni y'omu kibira Serobi e Masajja ku luguudo lw'e Busabala oluvannyuma lw'omuto w'emyaka 12 okufiira mu kidiba. Omwana ono kigambibwa nti yabadde atwaliddwa ne baganda be ku ssomero maama waabwe nga yabatutte wabula yeerabidde peeni n'asalawo kuba ng'ate akomawo agikime ye kennyini. Awo nno nga teyasobodde kuba ng'ate asimatuka mazzi ago ge gaamujje mu bulamu bw'ensi eno. Omwana ono abadde muyizi ku ssomero limanyiddwa nga Kids Nest e Kaabuma Gango kitalo nnyo bambi. Naye nga omukyala amanyiddwa nga Baby Itungo Kyagulanyi ayogedde ku mbeera nga zino. Yagenze maaso okuba ng'ate atupostingira ebifaananyi bino ng'ayina eyo gy'ayitaayita naye nga amakubo galaga nti si mangu n'akamu n'akatono ddala. N'agamba nti enkuba etandise okutonnya kaakati saasira abaana baffe abagenda ku ssomero abali mu bitundu ebizibu ddala bwe biti eby'okubeeramu. Okitegeera ng'amakubo mu bayita gaseerera gakuwalampa nsozi kaakati abaana baliko obulemu ku mubiri. Abaana ab'obuwala mwana tubasanga embeera enzibu ddala okuyita mu makubo agafaananako bwe gati era okukakkana bamaliriza tebasobodde kuba nga bafuna n'essomo gyabwe nga balina okuba nga ate bagifuna ate nga jjukira nabo balina ebirooto eby'okutuukiriza mu future. So n'alaga nti kimunakuwazaamuko. So ng'ate yo ebbaala ya Mezono yesibwa etyo eri ku Kattu oluvannyuma lw'omukyala oyo gw'olengera mu kifaananyi okuba nga ate afiirayo. Omukyala ono yabadde agenzeeyo nga abalala okuba ng'ate asanyukamu naye nga kigambibwa nti mu byokunywa bye yanywedde oba bye yaweereddwa byabaddemu obutwa ekyaviiriddeko obulamu bw'okuba nga ate bukomaawo. So ng'ate bo abatuuze mu disitulikiti y'e Kasanda bakutte omusajja agambibwa okubba emmwanyi bw'asangiddwa mu musiri gwa munne ng'azibba okukakkana ne bamutemako emikono gyombi. Ssenkima John Bosco ng'ono wa myaka 4 ye yakwatiddwa bw'atyo ng'abba emmwanyi okukakkana n'atemebwako emikono. Amangu ddala yaddusiddwa mu ddwaliro lya Kasanda Health Center 4 gy'afunira obujjanjabi. So ng'ate ye omwogezi wa Uganda Police Force mu kitundu kino yavuddeyo n'agamba nti abali mu kuyigga abagenze maaso okuba nga ate bakola ekikolwa kino eky'ettemu. Oyo si mulala yamanyiddwa nga Rachel Kawala. So ng'ate yo omubaka wa Kawempe South omukulu amanyiddwa nga Honorable Bashir si birungi n'akamu n'akatono ddala era nga wetwogera yaddusiddwa dda mu ddwaliro. So ng'ate ye akulira Uganda Cancer Institute Dr. Jackson Oriem asabye abantu okujjumbira okwekebeza obulwadde bwa Kkookolo ng'obudde bukyali kiyambeko abasawo okubwanguyira nga tebunnatuuka ku mutendera gusembayo. Dr. Oriem agamba nti Kkookolo yeeyongedde nnyo ensangi zino kale nga kyetaagisa okwongera amaanyi mu kumulwanyisa. Okwogera bino abadde asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku Media Center e Kampala. Weewaawo ensonga eno ngeze maaso okuba ng'ate ngibatuusaako lwa nsonga waliwo omukyala avuddeyo ku mukutu ogwa TikTok n'agenda maaso okuba ng'ate atulaga olw'ekyekango kyatuuseko bw'abadde afumba emmere ye omunnyo gw'abadde afumbisa nga buli lwagusuula bw'ati mu byafumba gufuukirawo bbulu ekimukubye ewala ennyo ennyo. Uganda tulumbiddwa tugenda kufa tuggweewo. Nkuze kutuuka wano emyaka gye nnina gino gyonna nkuze tuuka wano. Kino kyendabye olunaku olwaleero sikirabangako. Mbadde njagala fumba boyiro wange nenfuna ennyaanya mbaye nakateekako just nnyaanya zokka mu ntamu sinateekako birungo birala. Nenjiwamu omunnyo mu nnyaanya naye laba omunnyo kyegufuuse. Nabo omunnyo kyegufuuse mu ntamu. Gubadde mupya ttuku n'engusumula nenjiwa ku nnyaanya mu ntamu naye laba omunnyo kyegufuuse mu ntamu. Mulabe Uganda bannaye tulaga wa?
tulaga wa Uganda tulaga wa guno ala no mulala guno ngambe kanjiweke bala akatono ola nakwe kafuuse kako nako kafuuse kabbulu bane guno munyo kikaaki kanjiweko omulala waneno nga mulaba mulabe gugo nguyiyemu omulala mugulaba gugo guli fresh gugo kati mulinde nesimu kanjiremezeewo mulabe ekiddako esimu yiyo njiremezaako kamulabe omunnyo gwe mutukolera mugenda kututa kutumalawo mulaba sinajjawo kamera sinagijjawo naye kamulabe sinaba kugijjako kamera nti obanjijjeko bambeko nekyenkola ki nekyenta mulabe gutandisa ofuka kala gugo omunnyo gwe batandisa otukolera e Uganda wano gugo mulabe gutandisa ofuka kala sinajjako kamera sinagijjako naye laba mugulaba we gutandisa ofuka kala bannaye guno munnyo kikaaki gwe batandisa otukolera chemical ki ze mututeera mu munnyo mugenda tutta mugenda kutumalawo mulaba omunnyo gutandisa ofuuka gugwo sinajjawo kamera yonna guno mugulaba guli fresh bulungi bwetuddako mu bwa Kyabazinga bwa Busoga agali mu nkubo gagamba nti Kyabazinga takyalabika era nga ye omukulu amanyiddwa nga Fred Kajibirumbuye yavuddeyo dda n'abaako ensonga zayanjulira oba zayanja eri abantu nti oba oliawo zezaabuza Kyabazinga okusinziira ku mukyala amanyiddwa nga Rita Kagwa agamba nti Kyabazinga yalabikako eri abantu ku mikolo gye egy'embaga wabula emikolo we gyaggwa yabula so yaddamu okulabikako wali eri mu lubiri genge nga aweza oba ajaguza okuweza emyaka gye 36 egy'obukulu kakati okuva ne kwolwo nditaddanga mu kulabikako era mbu tebamanyi wajali wabula nga ate waliwo amabuulire oba oluvovumo olutambula nti yandibanga ali mu United Kingdom yagenda kusoma masters degree na PhD naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Lumbuye nga bwe nkugambye alina emboozi gye sijja kubanga ate nkuddiramu gye yaleese ku mikutu migatta bantu ng'agamba nti yaviirako Kyabazinga okubanga amalamu omusubi nkiddamu Katuukiro wa Busoga muvawala yakwatibwa lubona nga yessa empiki za Inibantu Jovia Motesi Kyabazinga n'abitegeera n'amubuuza mukazi n'amugamba shut up what can you do nothing can do to me you know what I can do musajja tunasirika nekimulumira buli nasirika amawulire ne gatambula ne bagezaako okugulirira abamawulire n'okusirika ne basirika naye era gamala ne gatuukawo kati ensonga ziri ssatu mukyalo nolwamba okuteekebwako empeta n'atandika okukola ebintu ebitategerekeka 1 ogwokubiri yakwatibwa ayesa empiki ne Kyabazinga ekyaddiridde Kyabazinga okusungu badde basobola omumiza omusu Kyabazinga n'agamba nti ewannyo waawo n'abinyika mu nsuwa n'ava mu Bwakabaka bwa Busoga n'abinyika mu nsuwa Songa ate ye omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road amanyiddwa nga Ronald Kayizi alagidde poliisi y'ensi yonna gite Interpol okukwata pulezidenti w'ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga ekya Uganda Law Society Isaac Semakadde ono avunaanibwa omusango gw'okukozesa ebigambo ebigambibwa nti byali birengezza DPP Jane Francis Abodo. Songa ate bo abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform olunaku lw'eggulo beeyiye ku kkooti y'omulamuzi wa Bushena Registrar w'ekibiina Pathe Mbabazi we yabadde aleeteddwa mu kkooti okuwulira omusango gwe ogumuvunaanibwa ogw'okusiga obukyayi ku Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba. Mbabazi w'emyaka 28 yakwatibwa Uganda Police Force mu Ishaka Division mu district ey'e Bushenyi nga 3 March omwaka guno gwennyini ng'abadde ku alimanda mu kkomera lya Nyamushekera Government Prison yayimbuddwa ku kakalu ka kkooti olunaku olw'eggulo.
Songa ate bwe tudda ku Uganda Airlines bw'eti yalonchinze direct flights okuva ku Entebbe Airport okutuukira ddala e UK nga zino za kutandika ennaku z'omwezi nga 18 May omwaka guno gwennyini. Songa ate ye President w'eggwanga lya Burkina Faso amanyiddwa nga Captain Ibrahim Traore bw'ati yagenze maaso kubanga ate aturninga down offer yabadde muweereddwa aba Saudi Arabia okubanga bazimba oba baconstructing emizikiti egywerako ddala 2 mu nsi ye. Ono yagenze maaso kubanga ate abategeeza nti mu kifo ky'okuzimbamu emizikiti bagende maaso kubanga ate bakola projects eziyinza okubanga zigassa abantu ba Burkina Faso direct omuli amasomero, amalwaliro wamu n'okuteekawo emirimu egy'enjawulo. Ono yabategeezezza nti already balina emizikiti egimala era nga gino n'abantu balekera naawe okugisabiramu olw'ensonga nti basaba naye obwavu basusseko tebava mu bwavu nekibaleetera okubanga ate bakkiriza kitono kati mu nzikiriza. Era bw'atyo yagenze maaso kubanga ate abategeeza nti bakole ekyo basobole okubanga bajja abantu ba Burkina Faso mu bwavu. Yo mukuru amanyiddwa nga Honorable Mukasambidde bw'ati yagenze maaso kubanga ate ategeeza nti wadde wa kibiina kirala naye obuwagizi bwe bwali ku mukuru amanyiddwa nga Elias Nalukoola ow'ekibiina kya National Unity Platform mu kalulu ka Kawempe North akaali kakagwa. Songa ate ye eyali omubaka wa Kawempe South Mubaraka Munyagwa agamba nti NRM yandikiriza mu buswavu nti akalulu ke Kawempe North bagiwangula. Nalukoola n'alayira eggwanga ne liba nga ate ligenda maaso. Ono yagasseko kubanga ate ategeeza Yoweri Kaguta Museveni nti nga bulijjo abba akalulu wano eno n'alayira ate munnange nabo ne basigala nga bakkiriza ebyo byagenze maaso kubanga ate abateerawo nti kakati kawulire obulumi nabo bwe bayitamu nga bakoze ki bababbya akalulu. Songa atera ku nsonga yemu omubaka akiikira Kira Municipality Ibrahim Ssemujjunganda yavuddeyo nasaba Speaker wa Parliament Anita Among aveeyo annyonnyole Parliament lwaki kitutte ebbanga ddene okulayiza omubaka omulonde owa Kawempe North munnakibiina kya National Unity Platform Elias Luyimbazi Nalukoola mu ssaawa 24 oluvannyuma lw'okulangirirwa nga omuwanguzi. Ono yawadde ekyokulabirako ekya Michael Mawanda owa Igara East eyalangirirwa enkeera amangu ddala n'alayizibwa. Ono asabye Speaker wa agende maaso kubanga ate abatangaaza era abategeeze ddi Nalukoola lwajja okubanga ate alayira. Wabula nga Speaker wa Parliament yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate ategeeza nti ye tannafunako bubaka bwonna bumutegeeza nti Nalukoola yawangula akalulu. When a member wins, I wait for a gazette. When I get a gazette, that's when I swear in the member. So I'm waiting for a gazette. I need to hear from Electoral Commission before. Songa atera nakulira oludda olwabula government munnakibiina kya National Platform Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo bw'atyo ne yeewuunya lwaki akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde aka Independent Electoral Commission Uganda kaluddewo okuteeka erinnya ly'omubaka omulonde owa Kawempe North Elias Nalukoola Luyimbazi mu gazette. Ono yayongeddeko n'ategeeza nti baatuukira akakiiko wabula ne kabategeeza nti kakyalina bikamaliriza munda era ng'ono yagenze maaso kubanga ate abagattako okutegeeza nti baagala gavumenti ebabuulire lwaki eruddewo kuba mu biseera ebiyise kino babadde nga bakikola mu bwangu ddala. Ate nga y'omukulu ngono ye minisita w'abaana n'abavubuka amanyiddwa nga Balamu yavuddeyo n'agenda maaso kubanga ate alumiriza ab'ekibiina kya National Unity Platform okuba nti be baali mu ngoye eza jati era nga bo ab'ekibiina kya NRM bakola kyamaanyi nnyo okutaasa obulamu bw'omukulu amanyiddwa nga Luyimbazi Nalukoola we yali akubibwa aba NUP abaali mu ngoye za jati. Teyakomyawo yagenze maaso kubanga ate ayogera ku butemu obuli mu NUP oluvannyuma lw'okuyoola ebikuti by'amayinja ebiwerako ddala ne babyolekeza ku ssiini gye baali bakubira akalulu. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro yavuddeyo ne yeewuunya ekika ky'omuntu nga Balamu. Barugahara Balamu naye lwaki Balamu tolinaamu kuswala kwonna gwe mu bulamu bwo? Lwaki mu bulamu bwo oli obulabanga obutali bwa muwendo tibugenda koma leero era nti bwoyinza obutawangaala ate mmwe abantu nga mmwe Katonda abawangaaza n'abalaga nti mwali banafu ate mwali temutegeera kubanga
You're just a replica of history. The rest old Bourbons, they learned nothing and forgot nothing. Olunaku lwe tunamala okuwangula bakama abo balamu. Bo banaba banoonya okudduka nga gwe tukuyina gw'otwala gye bali. Watch the space. Songa ate y'omukumanyiddwa nga Honorable Tamaguzi Paul Semakula yagenze maaso okubanga ate agivuna oba ayisa eggaali mu flyover eyali yakaggulwawo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni jjojjozi wano. Konka Uganda omusajja nakwata billions of money n'alonkinga akatandaalo ne mukayita flyover. Is that a flyover? Yes, it is. So tutambula, which flyover is that? But that's what we can afford. Etesobola na kuyisa abantu basatu afford awo. Bw'oba tolina mukazi owasaamu muganda wo omuwala. Nti kyenkugambye billions of money being launched ku katandaalo ke mutuuma flyover etasobola na kuyisa abantu basatu. Why do you we don't have that capacity as a country? Capacity erudde sente weziri. Money is there. What is the money? Misappropriation. Bakugambye babba trillions 10. Usogala Museveni tamanyi babba sente ezo trillions 10 watandika zitracinga. Twalabye mwana mulenzi amanyiddwa nga Junior Tamale bw'atyo yafunye akabenja bwe yabadde atambulira ku pikipiki naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Penge yavuddeyo n'agamba nti amusaba agende e Saudi Arabia oba mu UAE atandika okuba ekyeyo, otherwise ali idle nnyo oba ekitegeerera nga yawunzise nga kino ekyatuseewo akiyita stunt. N'amugamba nti yali willing okumuwa tikiti ye asaasanye akasente konna akaliko asobole okuba ng'agenda akyuse obulamu. Era n'ekirala n'agamba yalabira taata we ke yafa nti omwana ono ajja kuba nga ate abonaabona tekati aliyo mu ddwaliro alinze Speaker wa Parliament amukyalireko oba oli awo amutwaleko mu America nga we kyali omukulu amanyiddwa nga Dr. Jose Chameleone. Songa ate Bad Black olubadde okulaba bino yavuddeyo n'agamba nti temwangambye nti byaddala naye mu byonna twebaza Mukama nti omwana ttu kataafuuse w'amalibu. Weewaawa ye omukulu amanyiddwa nga Don Chris yabadde n'embiranye ne Junior era nga Junior namukutuusaako bwe yavaayo n'amuyisaamu eggaali ne Don Chris bye yamwanukula bwe yali amulabula era nga Don Chris ate y'omu ku abo abaabaddewo amangu ddala nga Junior yakafuna akabenje gattako okutwalibwa mu ddwaliro ensambya. Kaakati nno ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Penge yavuddeyo ajjukira nti omukulu oyo amanyiddwa nga Don Chris yagenze maaso okuba nga ate abaako business gy'alonkinga eyavaako okubwa kwa chicken era ng'eyo ya Tours and Travel. Munnange yagenze maaso okuba nga ate agyogerako Penge bw'atyo n'akuba ebituli bw'ogagga bwa Don Chris. Era ntwala omukisa guno okulabula buli munnayuganda ali yalaba Lucifer. Muli ku kizibu. Eyo kampuni eyagguddwawo temugyesiga nti etwala abantu. Omuvubuka oyo alina immunity mw'emyalemu. N'abasirikale bwe mwalabye bakuuma ekifo ekyo waliwo yakibawadde mukula. Ekizimbe ekyo si kya muvubuka oyo. N'emmotoka ziyala palawude ezo zonna ze mulabaseekako bisitiika mu Don Chris biki mwalabe sitiika zabadde mpya. Projekiti ezo engimanyi yazzeekye nesagala jjo yakwasagala mu mileage naye mbalabula. Omuvubuka omwaka oguwedde yagendako e Dubai. Naye yagenda e Dubai yalinga agenze mu ggulu for the first time. Era yasaasanya emitwalo gaali 2 nga gava mu nsawe ne gamuluma nga bbi wa bupeera. He is the first time to travel yagenda Dubai. Idea that man alaga ekifaananyi kyonna ng'ali mu Europe. Kati akutwala ate Canada. Nga yo bwe yagenda e Dubai yakola amaalo omwaka oguwedde. Mbaguddewo kampani atwala abantu Canada abaleeta Sweden abaleeta America. Fellow Ugandans oyo agenda kubabba naye mbagambye alina immunity tajja kusibwa. Alina immunity tajja kusibwa. Eyo omwana mubbi oyo mwana mufere abo be baana abasimanga erinnya mu mayumba g'abantu. That company there mugiraba erifadure temugeza ne subscribe ku company y'omuvubuka oyo mugenda kuleeta amaziga. Video eno mugitambuzi y'omuvubuka gwe bayita Don Chris omusajja oyo omubbi. Singa omunnayuganda obbibwa n'ojja mbuno Penge nyamba sijja kuyamba. Mbalabudde bakagula kibiina ekyo. Abasirikale bwe mwalabye baggulira that guy has an immunity. Wenyale mu government. Ekizimbe ekyo byonna bezamali line ngimanyi. Naye bagambye muddeeyo mulabe mwakayivuza mmwe. We yasooka okgenda obulamu bwe obwaseewukira ddala okulinnya ku nnyonyi omumawanti. Yali Dubai. N'amalo n'agalaga mwagala bagayeresa. E Dubai bakimu baamwabya. Tagendangako Canada. Talina kyamanyi ku zi embassy operating zitya. Talina konde kadinisa ko nambo oba asaba visa agenda mu America. Bwakutwala Canada.
akutwala kane tebageza ne bakubba n'ojje wa penzi sagala bavubuka abo babbi. Another si papa is there in the another si papa na yazze naye nga mulimu abakungu ba government abamu supportinga nalabinga ayingira nga SFC ekuumye wako kugulira. I'm very happy buli muyimbi yagenzeyo zeno life. Salabe muyimbi gwe nzaga abantu no muwakanya buli muyimbi yagenzeyo yabadde mulwadde wanjoka. Teri muyimbi alina hiti songo nkyali awo. Liza emije gyakayebula kati negibanga givaavaayo kuje gyali gigeze omuvubuka oyo. Siraba muyimbi wa amaanyi. Era omuyimbi eno wa amaanyi nga amanyi reputation ye at stake yagenye wa muvubuka oyo. Yakutte bana abeetaaga emmere y'olwaliro enjala beeruma. Ne line up gye walabe ye yabaddewo ya buyimbi buddoti. Naye mbalabula mwegendereze kampuni eyo mugenda kuba emiranga naye nga tasibwa. Otambudde obwoya ne bukugwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abafere bangi toddamu ku magambo ga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutusaako emirimu omuli aba security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 074 738 21 oba 0772 83 00 oba 0787 95 23 29 beebokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate nga y'omukyala yafuna bad experience n'eddwaliro lya Nsambya avuddeyo bw'atyo n'agenda maaso okuba ng'ate abotola ebyamaha agamba nti eddwaliro lino tiryamuyisa bulungi n'akamu n'akatono ddala. Awuliriza ku mboozi ye ate oboolyawo onoofunamu ekyokuyiga. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 19 mwezi gwa kusatu omwaka 2025 eno message gye ngenda okuyisaawo nkambwe nnyo era obulamu buli mmatigga kubanga entity gye ngenda okulumba simanyi oba ekyali private entity oba government entity but I don't care. Nina obusungu bwange nina obuyisaawo. St. Francis Hospital Nsambya eddwaliro lino lifuukidde omunnayuganda akabasa gye buvuddeko abaana ba Fango ne bagenda ne balumba eddwaliro lino ne bakuba abasawo singa batuyamba ne battamu n'abasawo nga 8 osanga singa omunnayuganda ali ku mirembe essaawa zino. Edda omunnayuganda ataabanga ne ssente ye yafanga naye kati tuli ku accident nti ne woba oyina ssente ofa nga teebereza olese okugenda mu malwaliro ga gavumenti n'ogamba kogende mu private hospital onoofunayo obujjanjabi naye ate mu private gy'ogenda ofunayo ate kufa bufi. Bannange St. Francis Hospital St. Francis Hospital mwafuuka ki? Eddwaliro eryali ery'Abakatuliki kati weewuunye liri mu kupracticinga kutwala bitundu by'abantu bya munda. Bannange ndi munyiivu eri eddwaliro lino munyambe mwongereyo vidiyo oba eneetuuka kuba ekikwatako. Ewiiki ewedde mwana wa muganda wange yagenda n'afuna obuzibu ng'ali ku ssomero n'alwala omusujja ne bamukomyawo ewaka ne tumutwala ne bamujjanjaba
mu kiriniki ne tumutwala ne tumwongerayo ku maluko omu ne bamujjanjaba naye ng'omwana akaaba omutwe gunnuma ku maluko omu ne batulifaayi ng'ogenda okukola sikaani y'omutwe ne tugenda ku St. Francis Hospital okitegeera bwe twatuukawo ne tubawa ssente ne bazikwata mbwangu nnyo mu kwata ssente speed miliyoni mu kukolako basowanga nabolovu era tukolako twamala bagamba ntugenda balabisa ku TikTok ng'abafango ni bwe bakola ne balyoka batukolako kyokka jjukira nga ssente twazibawadde dda omwana yajjidde ku lifaalo omwana ali ku emergency omwana ali bubi kati mu process awo mu kwagala tukolako balina empapula ze baleeta ne bazitusayiningisa nga ku lupapula olumu kuliko okukola sajale sajale gye tutamanya yali yaki kuba by then kyetwali tulinga kyetunatanaba nategeerako nti omwana alina n'ekizibu ku bwongo naye bo ne basooka ne baleeta empapula ne bakusayiningisa simanya authorization letter ngenda giteekawo wane ebbaluwa abaasomako mujja kubitegeera tubitegeera omwana amaze kufa kuba gye baatusindika omwana we yafudde gye yafiiridde fayiro baagitubyeko bwe babadde batuwa mayiti yaffe bagenza otuwa omwana nga baamusala muno bwe bati muno baba baganda mwe bayita batya muno nga baamusala eno nga baamusala n'eno oluvannyuma lw'okukola full body smart scan ne basanga nga buli kimu kiri nnomo kyokka ate bo batugamba omwana mulwadde alina ekizibu ku mutima ekizibu kye bata-identifyinga batugamba omwana alina ekizibu ku bwongo ekizibu era ne ku bwongo kye bata-identifyinga kuba obwongo bubaako ekizibu either bacteria oba tumor bwetaba tumor ebeera blood clot ebbanga lyonna lye tubaddeyo nga tebatunyonyola nti oba omwana yalwala kino oba kino nga batuwoleza buzibu bakanya tuguza amadagala basooka tubuza bintu bitakwatagana omwana ono maama waaliwa munaye netubagamba mamunaye omwana ono tuli basengaabe maama w'omwana yafa netulowooza abantu batululirwako ennaku kumbongolo bo batusayiningisa dde ekipapula ky'okukola omwana sajale njagala kumanya St. Francis Hospital sajale gye mwali musayininga okukola ku mwana ate nga mutulaga omwana tagenda kukola sajale final omwana n'amala n'afa ne bamusala ne bamutuleetera nga bamusaze ani yatwala ensigo z'omwana wa muganda wange era mwazitwala wa St. Francis Hospital Uganda nzi eno wake up call Kyagulanyi bwe yagamba nti bannaye mujja kiwulira abantu abasinga nga bagamba politics naye politics mulaba wa involving nga buli kimu nze ekyaffe twakiwulidde nga family ekyaffe twakiwulidde nga family nawe ali eyo ng'ogamba musima nze siri mu politics nze tebinkwatako politics agenda kukusangayo eyo gy'oli St. Francis Hospital ekirwaliro kino oba kyafuuka kya gavumenti oba kyafuuka kyaki simanyi kumanya kiri mu kirwaliro kino naye mugenda kundaba kimafia episode ku episode tubawadde sente zaffe empitirivu mutukozeseza sikaani mitwalo 5 mitwalo 3 mitwalo ameka omutulifaalinga emulago ebatuzze eno omutulifaalinga eri emulago ebatuzze eno njagala kumanya ani yatwala ensigo z'omwana wa muganda wange abangi gye babuuliza Princess Amira kye ekyamutwala ew'omukulu amanyiddwa nga Haji Kasolo, Dokita Kasolo, Honorable Kasolo byonna gonna gage kaakati no ansa agirina mu kuwenja akalulu. Abakyala baagala ki? Akasolo baagala Minisita Kasolo bangambye ate museka kyabakyala nga bunyumirwa nnyo abakyala baagala akasolo. Omuyimbi Daddy Andre ate nga producer era nga y'omu ku bayimbi stroke producer bannachinko betulina mu ggwanga lya Uganda. Ono yavuddeyo n'agenda maaso okuba nga ate ategeeza nga bw'agenda okuwandikira aba National Unity Platform ennyimba oba bw'abawandiikidde. Boy Andrea tusazeeko kitegedde tugenze kuwandiika nnyimba hiti kyala tetuwandika papa n'ogenda kabalaga nga akajjudde
Dr. Ben Chima ebitabo bije muwandike ennyimba ezirimu ebintu ekitegeera nga n'okudda ennyimba z'abantu. I'm loving your love baby. So, you feel it up, Daddy Andre Boy atusazeeko. Fenanti ffe kintu kitwala mu maaso. Twagala tetubeeraawo nga tulinga abatamanyi tugenda tutegedde. Big up. Botereva nze ntuuse wenkiviiramu yes naye nga sigenda kukusiibulira awo ngenda kuba nga ate nkusiibuza lwandiba olutalo wakati wa Umar Kiseka ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Samid Mighty Family bonna bakibiina kya National Platform naye nga ku mulundi guno ki ekiba kyankalanyiza ekiba kyankalanya kyekyokuba nga ate president w'ekibiina yavuddeyo n'abategeeza bakole amagaali agagenda okuba nga ate gakuuma akalu kakati ye Sami yatandise dda n'ekyokukola eggaali era nga ebigambo bye ogenda kuba nga ate obiwulira naye nga engeri gye yabisengeseemu oba endowooza ye y'omukulu amanyiddwa nga Umar Kiseka yavuddeyo n'agiwakanya ate Sami n'avaayo n'amwanukula so gw'onoomanya sayidi gy'onoogwa nze ogwange ngukoze ogw'okuba nga ate mbikutuusako badde PJ lwaki nedda ate kuumira mpeera asigale ng'abanjagalidde mweraba. Okuyimirizaawo eggaali okukola eggaali eri solid olina okwetaaga kye bayita serious funding. Bantu bangi muli kunsindikira message okwegatta Kautu Group. Ne Kautu Group okugyegattako mwanattu si ya link nti oyingire mu group. Otukubirako n'otunoonyaako era n'ofuna interview. Womala okuyita interview zaffe olwo n'osasula omutwalo gumu ogw'obwa memba n'oyingira mu group yaffe olwo gye tuteeseza ku bitutwala mu maaso. W'ofuuka memba tetusosola oba oli ku gulawundi oba oliwa kubanga mu Kautu Group tulinamu abalwanira mu comment bo ba social media ku postinga bali mu Kautu Group. Kautu Group tulinamu nga yoguwe gwa kufandinga mwetaaga mafuta mwetaaga bipande mwetaaga ovulo mwetaaga ngatto mwetaaga kulya mwetaaga kwebaka abo bo mwebali mu Kautu Group nga department yaabo. Mu Kautu Group tulinamu betuyita ba KDF Defense Force. KDF Defense Force bano bo tebalina kye bafiirwa kye bafiirwa zengoye nga bano twagala tubateeketeeke nga ne w'okubba essasi mu bbanga asigala ayimiridde ne oli mukuba mu kigere ne w'omumenya ekigere abanga tawa akireeta n'akikuwubira mu maaso. Abo nno bazimbibwa abo nno weebali babaddewo just nga tebalina ddoboozi lyawamu. Neebuuza oba nkubuuza eggaali yo bagiyitaani? Omukulembeze yatukunze tukole amagaali tukole eggaali okwetoloola Uganda yonna. Nkiddamu eggaali yo wagikoze era eyo bagiyitaani? Olinayo abantu 10 b'olinza okukunga nti munnange embeera yino omukulembeze alagidde. Kautu Group ng'oggyeko betuyita ba KDF abo ba Defense Force ne mu group tebateesa tebaba na miramwa omusanga n'essimu ya smartphone tagirina just ye ayagala action. Abo nno mwebali obalina kyetugezaako okwogera oba olina bapikkerere be bakumalira obudde olina abasobola okufandinga ne mukuŋŋwanya amafuta okugenda okulaba ku soja okulambula abasibe okugenda ku kitebe okutambulira ku mukulembeze okuuma omukulembeze nga muli solidi. Mwana tuwomala okuliyetinga eggaali eyo situka ojje ku kitebe ogiwandiise eri omukulembeze ogambe nti nze ndi gindi nina abantu bwe bati era bwe bati era tusinziira gindi twewaddeyo okuyiwawo omubiri ku lw'ensi yaffe. Nsuubira bakama bange bajja kubaaniriza beeyongera obagaidinga
okubasomesa kuba kye twetaaga mu byonna kwe kukulembeza empisa n'okugondera n'okuwuliriza omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okumanya ebisingawo ku Kawutu Group tukyalireko ku nnamba ey'essimu ku WhatsApp ojjeko ku mukutu gwaffe ogwo gw'olengera ogwa TikTok ogwe kafolo olindirire tugenda funa okansolingibwa okuteekebwateekebwa n'okwemanya nga famire mu mawanga yonna gye tuli ne mu disitulikiti okwetolola Uganda yonna n'okwetolola ensi yonna. Bakawutu Group tukkirizamu NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ye mukulembeze waffe twagala nkyukakyuka tuli ba people power. Awatali biragiro bya people power bano tetukuliyetinga biragiro byaffe. Okuwa ekitiibwa message y'omukulembeze okubanja bannaffe abali mu makomera bye tusimbyeko essira n'okusomesa bannansi okulonda n'okubaagaza ensi yaabwe n'akalulu ke tutumye protest vote akayanjuddwa. Tova ku mulamwa gwa nkyukakyuka, tova ku mulamwa gwa unity platform. Nkiddamu gwe wenna akola eggaali tova ku mulamwa. Amanya yenze Sami CEO Kawutu Group. Tusinkane mu protest vote bagenda tu. Waliwo omuvubuka azze mu inbox yange n'angamba mbu mwemba nina namba ya Sami the Mighty Family mbu ayagala kuyingira group ye eyo eggaali. Bantu muli basira okutuuka kweyo point. Point nyangu nnyo president yategeezezza mwekuŋŋaanye eyo ne banno be mwesiga. Mutegeere musirike. Time bwetuukanga musituke. Ye point kwekuŋŋaanyayo ne banno be mwesiga. Oba weesiga 8 boba obuulira. Oba weesiga 10 boba obuulira. Oba weesiga 2 boba obuulira. Musirike buli omu asigale ng'akola mirimu gye. Buli omu akole gugwe. Si bye bino basami be balimu babuukidde ensonga bagivuga bagyonoona kubanga gwe mulimu gwabwe kwonoona. Akugambye busimanyi jangu balina okubuuza ebibuuzo. Ani gwe babuuza ebibuuzo okubeera Munnayuganda? Munnayuganda oyina kujoyininga bujoyinizi lutalo naye na magezi. Toyina kubeera na mutwe mukalu. Okitegedde mbusimanyi okusasula mutwalo, simanyi tukuwandiike tubeereko ne we tukuŋŋaanira. Babatwala batta kubasiba. Akakavubuka gwe emirimu gye kakola ebbanga lyonna. Tukabagambye akavubuka nti akakavubuka kapimi temuwulira. Era n'osigala ng'otwalayo mutwe. Lwaki mubeera basiru bwe mutyo? Omuntu agambye president mukozese ku mitwe gyammwe muwulire message mugijjemu amakulu. Tuleme kubeera ngaawo nga ffe eva tulina bavuunulira buvuunulizi. Osegedde kuŋŋaanyayo banno be weesiga nga 10 oba 5 mubeerawo nga mumanye ekyokukola nti time weetuuka nga mugenda kusituka. Temwetaaga na kwekubira masimu, temwetaaga kunyumya ku kyalo, buli omu sigala ng'okola omulimu gwo. Awasiika chapati siika akuba buloka weekubire, buli omu sigala eyo mwefuula abatabirimu. Time weetuukanga tusituke ffenna. Ne banno musituke ne banno naffe tusituke ne bannaffe n'abalala Uganda yonna. Yensonga lwaki omukulembeze yagambye mu buli nsonda ya ggwanga oba Lira oba Arua oba Busoga oba Mbale oba Masaka oba Kyotera Kaliisizo Kayabwe Buwamaka Mengo nga yonna waliyo amagaali. Agege magali nti mulineba olinayo banno b'omanyi nti time weneetuuka oba baboda naye be weesiga temwetaaga kuteeka tewetaaga kukonvisinga muntu kimuyingiza. Ate gwoteesiga bulungi tomubuulira nako sigala ng'okola emirimu gyo kubanga Museveni agenda kukyeyambisa otandika profilinga baganda baffe. Osegedde tonyumya tobiteeka ku media tewetaaga buulira muntu yenna. Gwe sigala eyo ng'omanye ekyokukola bwe kituuka ng'omulimu gutandika. Tugenda mu kye bayita protest vote tugenda kubanja ggwanga lyaffe. Olita kugamba musimanyi twetaaga okusasula, musimanyi tusasule, musimanyi leetaaga ssente, gaali yeetaaga ssente. Bino tebiriimu nti oba mulina bye mugenda okukola ebirala. Point eriwo enkulu yeri enkulu ey'okubanja obuwanguzi bw'eggwanga lyaffe ye point. Ono sawa zino akubuuzaabuuza akuga ate ssente ate tolina ssente bo bali ku kintu bakitugumbula bakama baabwe babagambye mugende mu kivuge bwe muti.
mugende mukivuge mu ngeri y'ekifuula nnenge akusuubiza musimanyi musange General Secretary ebyo byonna bya bulimba tojja sanga General Secretary ng'avudde yajja akunnyonnyola tajja binnyonnyola ebyo naye ffe tubibannyonnyola tubibagamba musimanyi musange pulezidenti simanyi buli omu sigala gy'oli buli omu kola beerawo ng'omanye ekyokukola olunaku we lutuukanga mutandike gw'ogamba bugambi ba boyibo olunaku we lutuukanga mwekuŋŋaanya temwefuula nti mulina mu gurupu buli omu abeera bibye tayimu weetuukanga yakubanja ggwanga ate nga tulyagala protest vote there Sebo oba nnyabo nkimanyi olinda reply yange ku by'owulira oba ebigambibwa naye si ensonga enkulu. Ensonga enkulu ndi ku gulawundi wano. Tonnalabawo foot soldier ali ku gulawundi wano ankolera live ng'awakanya eggaali yange kuba akimanyi kye tuyitamu. Tuwambibwa, tukwatibwa, tuli kweteekateeka okutambula n'omukulembeze okwetooloola amawanga gonna nga tukunga bannansi okukuba akalulu ke tutumye protest vote ak'okwekalakaasa. Era kye tuli okulwanako omuntu butatambula bw'omu kwe kuzimba eggaali yange gye ntuumye KDF mu kyo Kawutu Defense Force. Ffe we tugenda okweyita era ng'okutujjoyininga twagala omutwalo gumu lwa nsonga mu kutambula nga tuwerekera omukulembeze tugenda kwetaaga amafuta oluusi okulya okugulayo kuzi ovulo engatto ne gloves bwe tutyo byetaagisa ssente. Ffe okwekuuma mu gurupu yaffe oba y'abantu 100 ne Masaka bantu 10 wa bantu 10 nga twemanyi si lutalo kuba tuli ku gulawundi kye tugendako ffe abakimanyi. Okitegedde gwoba bagambye funa banno 6 musirikire eyo mulinde kalulu ffe tugenda mu campaign nga we twakoze wannalukoola watulabye ng'amafuta tugayigga tuyigga data tukola ki ffe tuli kukola tuli ku gulawundi. Era nkiddamu okwewandiisa mu Kawutu gurupu eyange nze gurupu yange esuubira okuteekawo embeera ku buli kimu kakabe kalulu kabwa kansala CEO Kawutu Group KDF Defense Force. Ku byonna by'owulira nkiddamu okuyingira mu gurupu yange omutwalo gwo guleete ngwagala. Ekirala njagala ku nnamba ze nnyinza okukubirako senga nkuba kweno gye mmanyi nga sikulaba we tutandikira okukubanja lwa nsonga ejje lyange si lye lino lye babagambye nti kukola bukozi mwebulireko bannamusirike. Ffe tugenda mu campaign tugenda kutalaga amawanga gonna era ffe batukwata kuba nze ndi ku gulawundi kyendi okulwanako kati butatambula bw'omu kubaayo ne gurupu gye ntambula nayo yeno gye ndi okuzimba nga nze era yeggaali gye ndi okuzimba eno yo nga terinda lunaku luli lwokka nga tumaze kulonda omukulembeze alangirire nti ate akalulu bakatubbye tukalwanire ejje lye ndi okuzimba tuli kweteekateeka kugenda kuba kalulu kunga bannayuganda okweterera Uganda yonna. Kyekinzimbisa gurupu yange eya KDF eno nno nga tulina okutambula tulina okufuna bajaaji tulina okufuna ow'okusula tulina okulya tulina okuuma omukulembeze waffe. Kiba kyetaagisa byonna kkirizagaana tujja kwetaaga akasente. Kati okwewala okutegaatega obusimu okusabiriza gurupu yaffe twataddewo ensawo y'ebigwa bitalaze. Just tumanya bumanya budget yaffe tulinamu emitwalo 10 nti yegitumala tugende eno district eno gye tulaga